ezakongeza kolunaku olwalero yonna gyoli webale kubanguliza ali atya omunyalwanda omugezi wali wandege bawe wandege muri mutya bannaffe bamakanika mugamba mutyawo nsoketeke muno omudigido waneno nga njogerako eri ba people teke mukuliwa mudigido nga mingi nnyo rabbi teke mukuliwa makanika teke mudigido ki tuliyambale engule what are you tuliyambale engule tuliwa mama kati bana abana bakoba music tebasimanyi weruli adenja kuba mu nze bana bagodigodi be bakuba ennyimba nja mugamba aluntere yeno bangambe Falidi Mpaji aberenga aluntera mu waneno ne bamba mwe bale kubanga muliza waliwo akablaza abali wali ba makanika yo nayo gye muli mwe bale kubanga muliza muyina ke mukola ako ne muwanika spana mu bang ne mugamba Basiri majega kutakalwa abali okucheka wala side eno kudyo ne side eno kukone galaji busika kubere nnyo eno kudyo side eno nga mutambula galaji weziryawo bane mwe bale kubanga bizeno yambikira dala paka wali eri mwe bale nyewe bali mbante maspare waliwo banaffe banga nti aji ne kati fe chichina ye wale wanene bwayise nga office ya radis tuberano watemere motoka totukonako ninga emisango nganyina minje jokoza nti naffe tubere eno wa mange eno ene wachi fe bakablaza aba breakdown haji chichira yegwe nawe nibagane edda nawe kyekimu kakati nomba konyeko mwenna mwe bale kubanga muwuliriza atemba nchali yawo bachudule nibagane akati gwe aji chichife bachudule ni watusulawo bachudule ni kulokuna luno inshallah bwetaba onchuka bachudule ni mwe mugendo okubuza ebibuzo ate tulabe lulimu abuze ebibuzo mwezi nga gumwe mabega that was so wonderful of you so bachudule mwe mukomawo kulokuna olusoka mu mwezi guno tugenda kubanga tutambula ddala bulungi nnyo yona jemuli katoka wesa bwayise tu west we bale kubanga otumbudde nayo najimu ali atyo mukulu Muhammad Kibedi Nsegumire salamu alaikum we bale kubanga owuliriza we bale kubanga uza ku Nsegumire Plaza oli eri Kasanda ebera Kasanda kyeyo muzeyi Nsegumire Muhammad Kibedi we bale kubanga owuliriza bano bamuyisani tofa wali eri ekirya muli mugamba mutya bakabulaza bagayi ne banagayi wali side awo wali ono gwenda Dennis ndiyamu ha kino gamba kimushiza webale kubanga owuliriza omukulu Salim Serunkuma mafumafu webale kubanga otumbudde omukulu Kidandala mbakonyeka mwebale kubanga muwuliriza mwebale kutumbula sajirinya obaka bangu obutusiza otusiza obaka comrade Mr Update ali atya gundi bajjo ne Abotex kiri hanuya akati mukwano gwange betubanga tukyali mu mbeere efaanaganako bwetyo ali atya timu banne muli bangi nnyo timu byennyanja kireka mwole kwa amajega ngugonna gonna ag'okutakamba tumiddeko olwa amaje kimwadde muteekateeka okukola naye nedda tetunnabaawo mulindeemu maje mulindeemu nabadde eno wanga nti abaana na kumi na satu za dakika ezaawo kanye ku ssaawa zaffe zino 10 ezakawungeza kalero and of course betwogera mu lulimi olumerika ziri ssaawa 3 ne dakiika 14 ez'okumakya New York City NYC ne Washington DC of course kyetugenda okwetegereza embeera nakusuubiza okukyusa ogw'omudigido gwe guli nawe gwotegeredde ddala obulungi naye nakutegeezezza dda bwetugenda okubanga tutambulira mu digido maana omudigido ogwo gulina bye gukola gulire terere katulete mu guno njagala tubenga tugenda buterefu tukube map okulaba engeri abaddugavu gye bazze battibwamu in the USA. Okay, we go so then
mulumpereze ziddako inshallah katonda nga atwadde obulamu n'obusobozi tujja kulaga muddugafu kye yasooka mu America bw'abanga amanyiddwa. How come nti bangi kati ate bafuuse ensonga ne batuuka n'okufuuka America? One thing you should know, obusungu Abamerika bwe balina aba buli langi babuwolekeza omukulembeze waabwe gwe boogerako nga racist atayina alina omusosoze mu langi atayina amumyuka DJT Donald John Trump gaya ayina ebizibu ono aweereza obubaka obukuma omuliro mu bantu okumanya obubaka buyitirira n'emikutu kwayita okubuweereza abaddukanya omukutu ogwo ne babusiimulako nga bagamba buno buwunya ebyawongo. President omulambo otandika otyo okuma omuliro mu bantu aba Twitter ne bajjako obubaka obwo bagamba Police mu ggwanga erya America now mbadde nkulaga musawa yaffe esoose nti nalabye jjo nafunye obudde omulundi ogwasookedde ddala kuba ennaku ezibadde ziyise mbadde sirisitedde nga sirina nabwendaba bino oba oliawo nejjo intently n'ekigenderero nalabye eddakiika 10 ez'okuttibwa kw'omuddugavu ono George Floyd and this ono omusajja ne bwekumuyita omusajja obeera omuwadde kinene nnyo kino ekitonde ekya poliisi nga kinyiga omusajja alaja na paka lwakala nekyekuŋŋanya ekitonde nekisitukawo nekigamba munde waakyo bayita ambulance batwale omulambo ng'ensi yonna eraba nekivaawo ekitonde kino nekigenda nekituula mu mmotoka nga tekirina remorse tekirina nakwejjusa tekirinaamu nakantu konnaga nti I've just killed someone. Kati mwabakuuma ddembe mwabalina obuyinza bino birina okubayigiriza ebintu bingi kugambye olwaleero America eri mu flames ekutta omuliro ebya COVID-19 toyogera COVID yafuuse ensonga government y'amawanga ne gagwa lockdown negwa but this one person that was killed and by the way this Floyd George Floyd is a nobody knows him paka kati lwafudde ne tumutegeera talina linnya nti oba abadde serebu talina kyabadde tayesiwa amaanyi talina ki kati mwabakwasa amateeka nammwe abalowooza nti mulina obuyinza you are going to mess up mukole ensobi ebintu mwonoona eggwanga nga muli mu linnya ly'okuweereza oba ery'okulumya muyinza okuleza mulina be muweereza kati olwaleero ekiri mu America abantu ate abasinga okuba ku street nga beekalakaasa bazungu kuba be basingayo obungi beeru naye yakoze kino mweru so eri yenna yenna oba oyambadde uniform oba toyambadde uniform amakulu nti oba oli wa security oba toli wa security ne bw'obanga olina obuyinza ne bw'obeera nga ggwe sentala asolooza ku katale ako ne bw'obeera nga ggwe oba okola kyoba bw'obanga olina obuyinza bwonna oba oli chairman whatever kasobeera nga olina obuyinza kakasa nti obukozesa bulungi because ono omusajja bw'abanga yadde agamba aweereza eggwanga limufuukidde bw'abanga yadde agamba akolerera famire ye kino ekitonde kyenkugambye kyesaagala kuyita musajja owa poliisi bw'abanga agamba yadde akolerera famire ye mukyala we yafayirinze nataddeyo dda divorce paper n'agamba nze njagala munjawule n'ono omusajja olwalabye akatambi kano agamba kino kyekintu bulijjo kyensula nakyo mbuliri omukazi n'agamba leka sisobola kubeera na musajja akola kino so bw'obanga olowooza okola kufuna ssente kugaggawala ono ali mu kkomera kati talina kyalina so tukolenga ebintu bino katonda bayazisa obuyinza nga tukirina in mind dati akaseera katuuka boolowooza boolwanirira kati Trump ali mu mpuku wansi ndowooza ntegeerekeka bwebanga tontegeerangawo kati leero ntegeera please I want to speak to your soul saagala kwogera ku mubiri gwo I'm speaking to that omwoyo gwo gwenjogera nagwo you're going to mess up generations of success oli yagamba Lucky Dubai nabi yayimba naga nti it takes a nation to build it takes generations to build a nation kitwala emirembe n'emirembe okuzimba eggwanga but it takes one stupid fool to destroy all they have built kitwala omubuyabuya omu
okusaanyawo byonna ebizimbiddwa. It takes a generation to build a nation, but it takes one stupid fool to build all they have built, to destroy all they have built. Kitwala emirembe n'emirembe okuzimba eggwanga, kitwala omubuyabuya omu okusaanyawo byonna bye bazimbye. Don't be that stupid fool. Lwaki baddugavu? Njagala tusooke munnange tukubemu ekifaananyi ekinene okukubira map ey'eggwanga erya America. Of course njirina waneeno wendi, but I will how can I do it mukwano gwange? I wish tuli ku screen nga nsobola okulaga amasaza ag'enjawulo ebimu ku ebyo ebizze bibayo, but hey ne wajigasangibwa, but tujja kukozesa kye tusobola okulaba nga I give it to you kyonna nga bwe kifaanana ekusigira ekifaananyi. Kyoba otegeera mukwano gwange, police mu ggwanga erya America okusinziira ku kitongole kitibwa Mapping Police Violence, waliwo ekitongole ekigenda kigoberera obuvuyo n'obutabanguko poliisi yennyini erina okukuuma abantu bwekola. Police mu ggwanga erya America kasoogedde nga Trump ajja. Trump ebigambo bye yagirako tayagala baddugavu, simanya tuzimbe ekisenge tasobola busosozi baddugavu bokabula n'abantu abatali balangi ye ng'aba Mexico yadde olaba ng'abeeru naye tabamatira, tuteekewo ekisenge simanya asshole countries, amawanga g'abaddugavu eno atuyita asshole countries. This guy okuva lwe yajja poliisi wansi w'omulembe gwe baakatta. It is 7666 people, kasanvulukaga nkaaga mu mukaaga be baakattibwa nga poliisi ebatta. Tebalwadde, tebafudde corona, si ba bubenje. Police 7666 gwe muwendo gw'abaddugavu abaakattibwa. Eyakasembayo okuttibwa George Floyd 26 May wiiki ewemuzikiddwa wa myaka 48 abadde mutuuze we Minnesota. Ye yeegasse ku muwendo guno okuweza olusanvu kasanvu lukaaga nkaaga mu mukaaga abaakattibwa ku mulembe omu Trump. Talina kisi kyonna. Poliisi teyayagadde, bayagadde okulaga Floyd omuzungu kitonde kino ekya Save Floyd kyalaze nti Floyd omuddugavu ono kaddugala walayisi nnyo tebeetaagana kumumalirako masasi. You just press the fool with your knee mu maaso gaabwe ndi kino ekiddugavu kino kinyigirize ne vivirio kife, teweetaaga kwonoona sasi oba tiyagaasi oba kukikuba wakola ki. Musajja watu naafa Floyd. Okuttibwa kwono kuvuddemu emyoyo egiri mu bukadde n'obukadde bw'abantu abali mu kwekalakaasa okwetooloola eggwanga. Baagala justice. Ekirala kibasaba bagamba twagala poliisi ekomye effujjo. Now kati okwekalakaasa kuno kuyinza okumala ebbanga ddene, because kyebasaba kino ekisembayo justice bayinza okutwala ono omusajja, of course bagenda musiba bamukutte bamutwale mu kooti n'ebirala. Gwe mpita omusajja nga nkikola ngenderedde wabula kino ekitonde ekya poliisi bakikutte. Kisajja kya Trump bagenda kisimba mu mbuga ez'amateeka bakisalira omusango ogw'okutta omuntu. Justice eyinza okubeera waawo, but waliwo kino ending police violence, okukomya effujjo lya poliisi. Abamerika kye basaba kinene naye nga kisoboka era kiyinza okutwala ebbanga eddene. Commitment poliisi okweraga nti ekusuubiza n'okutuukiriza ntegenda kuddamu okukola fujjo. It is rather a long walk. Mukwano gwange, Abamerika abattiddwa kati no weewuunye bw'ogeraageranya abantu abali mu ggwanga erya America mu masaza gonna 50 abaddugavu nga nze naawe bakola ebitundu 13 ku buli 100. Bw'osanga Abamerika 100 mulimu abaddugavu 13. Bw'osanga Abamerika 1000 mulimu abaddugavu 13. So abaddugavu si muwendo munene nnyo be bayita Black Americans. Naye
mu muwendo gwabwe okuba nti si munene nnyo. Don't joke with the black race. Tujja funa obudde tutandisa nti kati tujja kulaga lwaki black race n'abantu tebajagala era lwaki gy'amaanyi mu nsi yonna, and what the black man is capable of doing. Omuddugavu kikyasobola okukola. Nze naawe nooli kiki tusobola okukola, ekyo tujja kubanga tutuukayo tukirabe. Okunoonyereza kulaga nti abaddugavu, wuliriza bulungi, of course bali ebitundu 13 ku buli 100, naye mu America eno nga batono balina emikisa 3 okuttibwa nga tebannatta muzungu omu. Ofunye bulungi? Balina emikisa 3 okuttibwa okusinga abazungu oba abeeru. Amakulu nti poliisi bweba etta esobola okutta omuddugavu asooka, ne batta omuddugavu owokubiri, ne batta omuddugavu owokusatu, ne balyoka battayo omuzungu. Kyenkulaga kasanvu lukaaga nkaaga mu mukaaga abaddugavu abattiddwa poliisi ku mulembe gwa Trump. Amasaza agasinga obunene mu America era ge galina ebyafaayo okuba n'omuwendo gw'abaddugavu abattiddwa nga ababatta ba poliisi. California, Texas ne Florida. Kati waliwo ewalala mu ssaza ng'abaddugavu batono. We are going to talk about facts and figures. Amazima n'omuwendo gwe twogerawo kaakano, amazima ebituufu n'omuwendo. Waliwo essaza eriyitibwa Utah, Utah. Abaddugavu bali 1.06%. Nti mu ssaza lyonna ku buli bantu 100 ojja kusangako omuddugavu omu. Si bangi abali mu ssaza lino eri Utah mu America. Bali ekitundu kimu ku buli 100, 1%. Mu buli bantu 100 bojja osanga mu ssaza lino eri America waliyo omuntu omu muddugavu. Kyokka yadde omuntu omu ono muddugavu ku buli 100 yaliyo. Kasookedde nga Trump ajja ate eno kiyitirivu nnyo. Battibwa emirundi 5 okusinga abazungu bwe battibwa. Ti poliisi bwe bayakutta etta omuddugavu asooka, ne batta owokubiri, ne batta owokusatu, ne batta owokuna, ne batta n'owokutaano, ne balyoka banoonya omuzungu. Kati njagala kulaga mukwano gwange. Soka tugende mu ssaza eriyitibwa African eri essaza eriyitibwa Washington. Gyenkugambye eno ziri ssaawa 3 kati ku makya n'eddakiika 28 ez'amakya. Budde bwakakya naye abaana bali ku street vita olutawo olujjooka okkirako lwa Saddam Hussein. Eno abaddugavu e Washington poliisi yakatta abaddugavu ebitundu 11 ku buli 100. E California poliisi yakatta ku bantu abattibwa bonna 16 ku buli 100 battiddwa poliisi. Nevada poliisi yakatta ebitundu 17 ku buli 100. E Utah bakatta abantu ebitundu 10 ku buli 100. Colorado bitundu 9 ku buli 100. Arizona 9%. Kati nkulaga nti ku buli baddugavu abaliyo bagenda bakendeeza omuwendo gwabwe. E New Mexico basse abaddugavu 3 ku buli 100. Ndoza percentage zino bwenkinyonyola kitegera bulungi nti ku muwendo gw'abaddugavu abaliyo poliisi n'ebitongole bikumaddembe babasseemu abantu bwe bati ku buli 100. Nti bwe wabanga waliyo abantu abaddugavu 100 ne battako 3%, osobola okutegera nti abantu 30 beegwiridde. Tugenda mu ssaza erya Texas
abaddugavu bakendedde babasse ebitundu 22 ku buli 100 kitegeeza namba z'abaddugavu zikendeera. Poliisi musaza Oklahoma munnange wenjogerera bino bakata 24% ku baddugavu abaliyo battiddwa. Kansas abaddugavu ebitundu 27 ku buli 100 babasse. Louisiana ebitundu 5 ku buli 100 almost wiping them out and off. Mississippi abaddugavu ebitundu 38 ku buli 100 battiddwa. Alabama ebitundu 38 ku buli 100 esaza. Georgia ba African Americans 37 ku buli 100 battibwa. Florida 31 ku buli 100. You can't believe what really happens. In New York abaddugavu ebitundu 46 ku buli 100. North Carolina 38 ku buli 100. Kentucky 16%. Indiana 32%. Illinois eneva Barack Hussein Obama. Atano mbasatu ku buli 100. Owulira eva Barack Hussein Obama gye yakiikirira nga senator mu Illinois atano mbasatu ku buli 100. Awuliriza, there is this reality that we need to look at. Tugende mpola energy levels zibenga zezo mpola mpola tusobole okukifuna obulungi. Bwe bakugamba nti abantu abafa omusujja gw'ensiri bali 4 buli lunaku, tosobola kirowooza nti kituufu. Every day. Naye bwe tutandika okukibala netugamba tuve e Karamojja, tuve e Moroto, tugende Sebbeyi, tugende e Ggulu, tugende e Masaka, tugende e Lwengo, tugende e Mpigi, tujje mu Kampala, tugende wa obwongo bwo bukizuula noga nti malaria atta abantu bwe bati bangi bafa buli lunaku, abantu bina buli lunaku bafa omusujja gw'ensiri. Ensiri gyolaba ekukuba ekuluma n'ogikuba n'egenda kano nakubikako n'etakutta n'otagenda na mu ddwaliro n'obeera omusujja gunnuma nja n'oterera n'ofunayo amaweke n'odda ku luguudo. But bwe nkubuulira nti mu ddwaliro ly'Egindi abantu bwe bati bafuddeyo abantu 6 ng'ekibasse musujja gwa nsiri gubalumya omuntu abadde nagwo okumala myezi 3 ne gumuluma paka lwe gumusse ate n'omulala naye gwamulumya emyezi 2 n'afa. You wake up noga, this is real. Kyova olaba coronavirus afuuse ensonga nti babala abantu ewamu ne babaliramu n'empewo ne babala abantu noga nti tufunyeyo bwe bati nefuuka ensonga buli omu gy'ateekako ebirowoozo. Kaakati naffe wano bwe bakugamba nti Abamerica, poliisi y'omu America etta abaddugavu, tokirabanga kikulu, tokirowoozaako noga nti kuba abantu bo b'omanyi abagenda mu America tuwuliddeyo n'omu gwe basse mukubira akasimu nakuweereza WhatsApp munaye tuli eno tuli Chicago n'olira bannayuganda buli mwaka bagenda mu lukuŋŋaana lwabwe UNA convention nga Katonda asaasidde teri munnayuganda poliisi ya mu America gwe kubye essasi. You don't bring it home, tekikusemberera kumpi ne wooli. But bwe tutandika okubala Abamerica abaddugavu bakaddugala abatiddwa mu America ku mulembe gwa Trump, ensi ezukka negamba waliwo ekikolwa ekigenderere olukwe olulusoneddwa nti poliisi mu America okulaba omuddugavu nga ateeberezebwa okuba nti alina kyakoze. They don't ask questions, they just shoot. Balina ekintu kye baazi simanyi baani yakireeta kino nti fe abaddugavu tukiikirira kibi, buli kibi kirina kuba kiddugavu. Omuzungu n'atulaga nti white is pure, white is purity. Era naawe kirina mulibo olaba omuzungu gaha munange ogundi atambulanga muzungu bwaba akutta akasente egundi alinga mu America naku zina alya kimerika. Who told you? Tukirimu mu bwongo, tukirina mu bwongo. Omuzungu ekyo yakituteekamu. Oyinza n'okuba ng'oli mu layini olina w'otuuse
omuzungu najja oba oli mu banka oba oli ku mobile money nolaba omuzungu azze oba wonna n'owulira nga waliwo ekikukkako nti omuviire yayitewo munange omuzungu olowooza ogenda okulaba ku mobile money ajjayo omutwalo gw'obadde ojjayo 3 ndowooza noseka amagye mulikufu gwe wennyini wekakkanyiza oba muzungu oba mu China langi enjeru tolaba n'abasajja buli bw'atawasa ku mukazi mweru agamba oba kiki kamala okujja salaamu aleikum. Ekirango kino kigenda eri bakasitoma ba MTN mwenna mwegendereza abafere ababasaba pini namba za mobile money. Wrap yourself in. Kilohertz 4. Okay. This is Kazibwe Bashir Mbaziira. Organized in categories. What's that, Kara? Here's what it means to you. It's unbookable. Bobanga ochalowooza agamba ati Haji Latif Sebagala Sengendo webale kubanga owuliriza ssebo webale kubanga otumbudde mbooti kizibangambye otadde kuwaliri ku Kisasi College webale kubanga otumbudde n'abali ku Kisasi College School kansubira ebintu bitambulira ddala barabara. Now muliro omudigido kiri hanuya basiri jeshi ali nagambye sometime in June lindirira ojagane ekiki kino nakugamba si kyekimu ku byoyinza okusubira mu mbeera ebyaddala si kyekya bulijjo naye nagamba kiva ku mutima era nga kidda ku mutima bayirawo omubiri waliwo bakabulaza aba Yaniyu Phones and Computer Repairs Kalere Rufula Mutumbudde Walusimbya Sini ne Kyeswa Yusuf mwale kubanga kwe muli Yaniyu muli bachina mwe ba mingmiao webale kubanga otumbudde kakati njagala kulaga mukwano gwange ekiri mu America toloza nti kiri mu America yokka olunako olwajjo abajamani bekalakasiza olunako olwajjo ekire kikesiza leero bekalakasiriza wabweru wa embassy ya America Berlin bakute ebipande n'obukokolo obugamba Trump must go tugende Canada mu kibuga Montreal ekire kikeseza leero munanga abayo babadde bali mu kwekalakasa kakati njagala okulaga ekiri mu bitundu ebirala Canada bekalakasiza mu Canada Montreal Sunday kiro. Now, as I speak right about now, when you get it akati ere Canada, Vancouver, ne Windsor, bali mu kwekalakasa. Mu kibuga Toronto, Canada, bekalakasa. Bano bonna bawulira bekalakasa. Coronavirus gyali, takyakola mawulire. Bali ku nsonga y'abaddugavu abattiddwa. Kakati Canada yewamu eyo waliwo omuddugavu ayitibwa Regis Paquet mukyala yaseerera n'ava ku balkoni n'agwa n'afa Toronto. Poliisi ng'ebadde emunoonya n'aseerera mukyala bambi mukazi watu n'agwa kati abeekalakasi ne batabuka ne bagamba poliisi ebadde enoonya omuntu ono abadde ne mental anguish ng'ebirowoozo bye bikooya alina stress kyovola bayaseredde n'ava ku balkoni n'agwa n'afa. Poliisi erina omukono mu kufa kw'ono Regis Paquet nayo neefuuka ensonga okitegere mukyalo ono abadde alina omusango ku poliisi Canada Toronto nga yagenda ku poliisi ng'alina okuddayo n'askipinga n'ataddayo. Poliisi n'efulumya ekiragiro nti bamwetaaga kati mukazi watu bambi aba atambula alina n'abaana aba atambula n'aseerera mu butanwa n'ava ku balkoni n'avaayo n'agwa. Efuuse ensonga nti omukyalo ono poliisi mamuteyako nnyo olukongolo mumunoonya era lwakuba muddugavu ye maama wowe kyekyamuse. Poliisi muli babi mutusosola ffe abaddugavu abagamba mutusosola ffe abaddugavu si baddugavu bokka kubanga era abamu bakutte bagamba there is a black in me nange munda munze mulimu ekiddugavu and there is a white in everyone.
kyawulira ekyo munnange tugende e New Zealand enkumi n'enkumi z'abantu bali mu leero si Monday si lumu Juni e New Zealand abawe bali mu kwekalakaasa bali ku nguudo bakutte ebipande biriko Black Lives Matter obulamu bw'abaddugavu bukulu Bungereza bekalakasiza mu masekati g'ekibuga London ne leero bali mu kwekalakaasa bwe nkugamba ku Manchester ojja kulowooza Manchester United oba Man City kati njogera ku kibuga ekiyitibwa Manchester soogera ku ttiimu ya mupiira njogera ku kibuga Manchester abaayo bali mu kwekalakaasa abalala mbalengera wano bali Liverpool era Bungereza ngabwe nkutegezaako mukwano gwa ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga buwulira kati mu kiryatabaala teri akyayogera ku coronavirus globally no olaba Kenya wano badde bakulunaku lwa madaraka dde lunaku lukulu nnyo eri bannansi b'eggwanga erya Kenya President Uhuru Kenyatta alukuliza mu White State House rather but nga bw'oyinza okukirowoozaako era boogedde nnyo ku nsonga y'ekiri mu ggwanga erya Amerika kati omuwendo bagongeza Trump alagidde emitwalo 3 egya National Guard luli nadde gambye omutwalo ayongeddemu emitwalo emirala 2 munnange wakati mu kaseera kano e Washington DC basirikale bayitiddwa bano batwalibwa abalala bali mu nnyonyi abalala ennyonyi zino zibatwala balinga abagenda okunoonya Osama bin Laden oyinza olowooza banoonya Saddam Hussein oba Joseph Kony oba okinafuyiza nnyo bw'ogamba amaanyi ge bakozeseza wano nti balinga abanoonya Joseph Kony tuddeyo ku biri balinga abanoonya Muammar Gaddafi ennyonyi zino zireese abasirikale kumpi n'amaka goba president yemu 2-5 zendabako wano eno mu kifaananyi mukwano gwange ali naffe ennyonyi 5 zendabako wano nga zeebongera waggulu mu bwengula waggulu w'amaka goba president White House si nnyonyi zino z'ogambako nti ezitwala abalambuzi eza Uganda Airlines ezakwamira wali Entebbe njogera ku nnyonyi Osprey drones waliwo endala zirimu abakambwe tebannalabika bali munda saawa yonna Trump agenda kuba ayogerako eri bagavana ab'amasaza ag'enjawulo mu ggwanga lyakulembera agenda kuba ayogerako eri bagavana ab'amasaza mu America of course agenda kwogerako nabo gye bali mu mpuku ayogerako gye bali ng'ali mu mpuku eri makagoba president National Guard bagiyise nga bwe gambye bano tebatera kuvaayo mu mbeera za bulijjo emitwalo 3 egy'abasirikale akati bw'ogamba nti emitwalo 3 egy'aba UPDF bajje kubanga ayagala okukaliza amagye gaffe kanzije mu kiseera kino ffenna nga tuli waka banno ddala bakulowoozaako mu buli mbeera aba Kisitu Electronics abasangibwa ku Anifa Towers okuliraana paaka enkadde ku level B2 edduuka namba 8 bakujjukiza nti tosaanye kusaasaanya ssente ng'osasulira dikoda mu kiseera kino ng'ebyenfuna byongedde Nekiryatabaala the news magazine Haji Kazibwe Bashir Mbaziira bali kubanga oli naffe waliwo baggayi bange bali saidi ya Bwayise bali kubanga muliriza ab'Ebwayise awo bali kubanga muli ku mukoto abali wali mu nnyendo e Masaka ku magalaji bangambye mutumboyidde ddala bulungi abali Masaka kusaza abaggayi bange aba boda boda we mukolera bali kubanga gye muli and of course majega yango nagonaga okutaka aba boda boda bali kubanga gye muli waliwo embalala bannaffe embalala ministry bangambye mutwaddeko ne Masaka nga we wabyansawo bannaffe bali kubanga mutumbudde ne Lwengo waliwo abali Embirizi bali nnyo nnyini ddala kubanga muli ku mbootikize now
mukono gwange njagala kulaga bwe nkugamba nti National Guard troops baba deployinze njagala ompulirize bulungi funa gwe bookibalamu. Okay. Ngenda kubalira amasaza Trump gyalagidde bayiwe amagye gano aga National Guard. First things first. Trump essaawa yonna gye bujjawo katono leero agenda kubanga ayogerako ne ssaabawolereza wa gavumenti y'eggwanga erya America. Sigo bayita Attorney General? Yeah. Neera agenda kwogerako ne Trump ng'ali mu mpuku eri mu makagoba president. Attorney General ayitibwa Bill Barr. Bill B-I-L-L Barr kiwandiikibwa B-A-R-R. Bill Barr ye ssaabawolereza wa gavumenti. Tutegeddeko nti waliwo gye bayita Oval Office eri makagoba president. Bill Barr agenda okugenda ayogere ne Trump ng'ate Trump ali mu mpuku kitegeeza nga beeraba ku video ne ku masimu video conferencing. Ono Attorney General agenda makagoba president but still ne bwagenda makagoba president tagenda kusinkana Trump maaso ku maaso. Trump agenda kusigalayo mu mpuku gyali mu banka. Now this brings me to one observation. Kindeetera okubaako kyentunuulira kimu. Abantu bekalakasa Trump ne bamuddusa mu mpuku. Either bado mbongera tulaga nti tulina security y'amaanyi nnyo oba kiraga nti abakulu babeera n'akatengo batya. Ali mu kinnya wansi. Nebo beera mu kinnya wansi. Era waliyo buli kimu izoleza nti kati ettaka terimugwira. Kittaka terimusamukira. Zino empuku baazikola. Obeerayo ng'oli wansi ng'era olinga ali waliyo facilities zonna SC anyerayo n'ekyayi naye nga ziri fortified. Ziteekeddwako security ey'ekika ekyawaggulu bomu tesobola kuba. Actually wabadde n'abalina enteekateeka nga baagala ku airliftinga president Trump bamuteeke ku nnyonyi bamutwale ku lyato eddwanyi ku guyanja USS Abraham Lincoln bamuteeke eyo. Can you imagine? Man bagayi tubatya naye. Chimale yo. Mukwano gwange nagambye funa engeri gy'obalamu otegeera amasaza mu ggwanga erya America. Trump gyalagidde amagye ga National Guard troops babeere nga bali deployed bano abeekalakaasi poliisi tekyabasobola. E Washington gye bali, California gye bali, Nevada, Utah, Colorado, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Missouri, Pennsylvania, Massachusetts, Boston ye yolira bana yogena jibasinga okubera Boston kye kibuga ekikulu ky'essaza lye Massachusetts. Essaza lye Ohio, National Guard eyiriddwa buli wamu. Essaza liyitibwa Kentucky. Essaza liyitibwa Tennessee, Florida, Georgia, Texas, Colorado, New Mexico. You will want to count those masaza. Ojja kweta okubala amasaza ago. Ogenda kukiraba. Ojja kukanya nange. Nti half the country. Ekitundu ky'eggwanga erya America. Amagye gayiriddwa buli wamu. Aba National Guard.
kukola kubekalakasi. Unprecedented. Black Lives Matter. Donald Trump munange tanaba kubanga afulumye ekiwandiiko kyonna kyonna ekinene okwogera ku mbeera eno eriwo, wabula akyafulumya obubaka obujjudde obunyiivu ku Twitter ng'ayogera ku beekalakasi nga ba thugs, 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 ababbi, abayaaye. N'agamba bammeeya mugeeti ng'ettaafu mube bakambwe. Kati Trump asigazza kaadi emu bweti. Trump ebintu ayagala kubikola mangu. Leero alagidde National Guard egende. Asigazza kaadi emu bweti. Olunaku olwajjo bamukubiriddeko bukubirizi n'ogamba ssebo nedda taata nedda. Tetwagala kuleeta federal control over the National Guard. National Security Advisor wa Trump ye yamukomyeko. Trump yabadde agamba nti leero wawulira abasirikale abagenda mu Iraq. Omanya abasirikale b'Amerika betuwulira betuga nti America esindisa abasirikale Syria. You will not believe this. Trump Joe, National Security Advisor omuwabuzi we kubyokwerinda yamugambye nedda ssebo nedda. Namugamba nze mpulira njagala tubakoleko bana abayaaya bali mu kwekalakasa abayaaya abo biki. Namugamba kale ky'oyinza okukola kati tosobola kubuuka kuleeta amagye gali agalumba ba Saddam Hussein, agakuba Saddam Hussein, agagende Somalia, tosobola kutwala amajyago. Waliwo emitendere egisookebwako, tusoosayo ba National Guard. N'agamba kati bagenda ddi? Tisebo bagende. Yasoose gamba mutwaleyo omutwalo, kati emitwalo giri 3. Nkubuulidde amasaza Trump gayiyeemu National Guards. Abamanyi eby'omunda bagamba Trump mwatasibira zikweya essaawa yonna yandira ng'abasirikale benkugambye bebagamba nti America esindisa abasirikale bagenze Syria kuba Bashar al-Assad. America esindisa abasirikale bagenze kulumba Saddam Hussein, bazze Libya bikwekwete by'omutawaana be bali amajega ago. That will be the tip of it. Kyekisigadde ye kaadi gyasigaza yokka. Nabagambye it takes a generation to build a nation. Kitwala omulembe okuzimba eggwanga. It takes one stupid fool to destroy all they build. Kitwala omusiru omubuyabuya ombwati okusaanyawo byonna ebyo bizimbiddwa. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbaziira tusinkana omulundi mulaka nanga atwadde obulamu n'obusobozi lindirira sometime in John naye tusinkane embutikizi dakika 3 zivudde ku ssaawa 10 zakongeza kolunaku olwalero bannaffe mwe bali kubanga muwuliriza agamba atya Comrade Segirinye Muhammad Segirinye oli otya ndabira mukulu Sulaiman Kidandala Segirinye no bakabanga butuuse wa mukulu Sulaiman Kidandala mondabire nnyo ondabireko mukulu Salim mafu serunkuma omundabiraawo ondabire ne Haji Latif Sebagala Sengendo bandabire nnyo abakulu abo ani awo mulala Kawempe North awo ndoza tugira tutambulira agamba ati manager Steven Katumba Ivan Batman batene Khalid Munsoba mwe bali kubanga kwe muri omukulu Shabani Rukoyo gambo ati asebe wange okola Shabani Rukoyo okola omubisi gwenjuki oba ogutunda gebaita pal b honey b something like that ogukola bukozi oba ogutunda nenga kyana kye kiri webali nnyo mwe bali kubanga omuzolo bannaffe abali bweyogerere ogambo otya Council to be Muhammad Sonke bweyogerere kwoli owuliriza bwe bali kubanga owuliriza agamba ati Juma Kabotongo bwe bali kubanga kwoli onagambye amasomero gandigadde omwaka omulamba ne tumala okwetereza school fees tetuziraba muzadde kyono what is this parent saying nze ngaddi master nga sikitegedde amasomero gandigadde omwaka mulamba ne tumala okwetereza school fees fe tetuziraba omuzadde parent you wanted the children to stay home for the full year. Now what about me, the headmaster of the school? Where am I going to eat from? Agamba tyo mukulu Adam wali eri amatuga bali kubanga wuliriza Shaba M Koli waliwo bana bakablaza bannaffe abemba mwe bali kubanga muli mutya ogamba otya timu kaberenga yona yona gye muli bali kubanga mutumbudde embutikizi agamba tasalongo bwegire sematimba n'abala mwe bali kubanga muwuliriza waliwo bannaffe abali mu lufula mugamba mutya lufula wano eya wano ku Portbel yakatida
mubale kubanga mzee banafa bakatida mubale kubanga muwuliriza omangamba aji jangu tukwe ku kirenge jangu ate kati kirenge nkyetaagira ddala kuba kati ebintu bigizeemuko olu covid ndo okuwuliranga emikono oba oyagala gitambule nga gyetaaya nga bagiyigira naye noga nti emikono girina okubeerawo ne tugiwanika bwe tuti mu bbanga amma mugamba muti abo kaleerwa awo kulufulawo kaleerwe wale kubanga muwuliriza agamba atya chairman Sekannyo agamba atya Simon Kakoza agamba atya jjajjawo mu kibooli otya abakyala bo mu kibaawo mukyala Hasfa Nansa se wale kubanga owuliriza mutumbwidde ddala wonna muli awo mwebale kubanga kwe muli abatemi b'ennyanya abakinjaaji obutalawo kaleerwe kati awo katale kiri steden Peter Bukaawo nga corona distance mwakitegeera ne muga nti tweweemu ka space mulabo obutale obwenjawulo nga n'okuzimba waawe kintu nga kirikiri amazzi kyekyo bale kubanga ensonga mugitambuza ddala muli mutya bannafa Nakaseke bangambye mutumbudde agamba ati ombaka Lutamaguzi tova ku mbootikizi ali atya mwanyinazi Esther Nakawo ya MP n'abeera 221 naye Nakawo yoli otya wale kubanga muwuliriza waliwo bannafa abali Rubageeri bangambye ffe tuli eno ebyalo ebimu tebyafunye emmere Erubya Kigobe Bukulu Gimasanafu bamuyise Kizaki mu Road Council tubyagambye Haji abantu baffe eno tebafunye ku mmere yadde mukulu Kizaki Musawula ate twawulidde nti baamaliriza okugaba emmere mu Kampala ne Wakiso kati tugenda kukola tutya temugenda kugoberera ab'ebimotoka bino mu basange babagenze embalala mubagambe ffe mwatwerabira. Programu ekiryatabaala ekutuusibwako everywhere you go. MTN Uganda yekennenyezebwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Wetuli yeddi yego aba yatuuse dadiye. Wanji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nengo oli otya? Neyagala. Ate gwe. Alhamdulillah. Mwanyina fo omulabye. Mulabye atenza atali muzibe. Abadde omulaba. Ensonga azikozeeko bulungi oyisima dadi. Yeebala omulimu. Essebo. Tugenda kwatunulira nsonga ekkubo agenda kulebe tebanagakola ngati ali mu mbeera mbi naye boli awo anakwatibwa ekisa omukyala Joyce Sebugwawo n'agamba naffe nga bannalubaga abali mu lubaga y'omambuka ogenda opondoka ogenda opondoka amaanyi gayogeza wiiki eri pulira kati yogera otudde n'okutuula olaba ntudde leero waliwo firimbi ebyemizannyo mwe bitandikira